ng'akozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka mu nnyingo y'E142 wiiki ewedde President Museveni yalonda omulamuzi omukulu Dr. Flavian Nzeija okuba omumyuka wa Ssaabalamuzi wa Uganda ng'ono yazze mu bigere ebya Richard Buteera n'atera okuwummula emirimu nga yagattako okulonda omulamuzi omu mu kkooti ensukkulumu, abalala 8 mu kkooti ejulirwamu wamu n'abalamuzi 21 mu kkooti enkulu. Bano olunaku olwaleero nga bakulembeddwamu amyuka Ssaabalamuzi omuggya nga ye Flavian Nzeija bakedde ku Palamenti nkyaleero okusunsulwa akakiiko akavunaanyizibwa ku kusunsula abo Pulezidenti baba alonze nga kano kakubirizibwa Sipiika wa Palamenti Aneta Among. Nzeija yasoose okusunsulwa wabula olufulumya atambudde mu kungujjo nga takkiriza kwogerako na bannamawulire ababadde bamulinze okuwulira by'ategese okukolera eggwanga. Omulamuzi Muzamiru Kibedi ng'abadde mu kkooti ejulirwamu yasindikiddwa mu kkooti ensukkulumu nga naye asunsuddwa ng'ono atubuulidde by'agenda okukola mu kkooti ensukkulumu ng'ayogedde ne ku ebyo Pulezidenti Museveni by'ayogedde ku nsala ya kkooti ensukkulumu n'ategeeza nti tekisaanye kweraliikiriza bannayuganda kuba demokulasiya mubaamu okwawukana mu ndowooza. Banyongeddeko olubengo era kimanyirungi nti nina ekyetaagisa okusitula olubengo olwo. Abalala abasunsuddwa nga balamuzi mu kkooti enkulu kwe kuli Isaac Boniteko, Sarah Langa n'abalala nga bano batubuulidde bye bagenda okusimbako essira. The new judges, we are coming up with an undertaking surely to improve the image of the judiciary. A couple of us have been within the judiciary, so we know the challenges that have been there. We also have new people that have joined whom I believe are coming in really with the resolve to make judiciary different. Nti byonna bigenze bulungi kakati nti to avoiding corruption tuyambe government okudelivering justice kubanga justice yamba nnyo abantu omuntu wa wansi tebagala corruption nti oba ogenze mu kkooti olina okusasula ssente ate Mwami Katuntu n'agamba nti we batukola judgment erina okubeera mangu omuntu talinda mwaka 2-3 for judgment. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Honorable Joel Ssenyonyi y'omu ku beetabye mu kusunsula abalamuzi bano wabula ategeezezza nti yagaanye eky'okuyisa omuntu yenna alondeddwa ku kifo ky'okukola ng'omulamuzi wa kkooti enkulu kiyite acting judge ng'agamba nti kino kiteeka abalamuzi ku bunkenke. Nti kati ogenda kubeera acting judge okumala omwaka gumu okumala emyaka 2. Obuzibu obuli mu ekyo omuntu sajja tuula mu ofiisi ye mu ntebe ye akkalire asala emisango nga talina kutya. Wakati omuntu aba amanyi nti wayitawo omwaka gumu oba emyaka 2 bajja kumuteeka ku miizaani balabe oba bamukonfaminga nga omulamuzi ajjudde oba n'okumuggyako kubanga kati bali mu mugezesa. Tulekeraawo okugezesa abalamuzi mbu acting judge. Bw'oba osuubira nti omuntu ono alina ebisaanyizo era asaanidde mufuula omulamuzi ajjudde. Mu kiseera kino ng'eggwanga lyolekera akalulu ka bonna ak'omwaka 2026 ababaka bakalaatidde amyuka Ssaabalamuzi omuggya okugogola kkooti ejulirwamu kuba eno yewaggweera emisango gy'ebyokulonda naddala egya Paalamenti. Frank Chidu yakusakidde emboozi eno ku Lakes TV agaleero.